Amannya n'eddoboozi Ssaalongo Busuulwa Gonzaga nga nkolanga kitunzi wa Living Agriculture oba Universal Care Foundation. Ndi wano okubeebaza nga nze kitunzi wa kampuni eno okuba nti abalunzi baffe n'abalimi baffe mutwongedde amaanyi. Omulanga gwaffe mwaguwulira ne mugudduukirira ne mutwongera amaanyi okuba nga mwongera okujja okunona products zaffe. Neebaza nnyo abalunzi b'enkoko mwenna okwetooloola Uganda oba oluusi n'ensi ezitulinaanye nga Sudan, Rwanda, Burundi ne Congo okuba nti mujja ne munona products zaffe ezikwatagana n'okujjanjaba enkoko, okugema enkoko, okudiwaaminga enkoko. Ne neebaza bonna abalunzi ab'embizzi okuba nti season ebadde ya musujja naye twebaza Mukama nti abaddukira ewaffe ne bategeera omulanga gwaffe muwonyezebbwa, musevinze faamu zammwe era kati we muli mweyagala. Abatannagumanya kye kiseera nteekayo omulanga nti wenna alunda embizzi ng'otawaanyizibwa omusujja ogwa swine fever, jangu mu Living Agriculture, jangu mu Universal Care Foundation Uganda ofune eddagala erigema omusujja ogwo gwe tuyita swine fever, erijjanjaba omusujja ogwo ate nga ligenda n'okujjanjaba endwadde zonna ezitawaanya embizzi, ate era likudiwaamingire eddagala kika kimu nga lye ligenda okukolera byonna. Abantu abalunda ente, embuzi, endiga, nammwe eryammwe weeriri ku njoka, ku misujja, obumwamwa, kalusu na gwe tuyita bulusera oba kokodio nabbuguma yalibadde nabbuguma mu bantu, enjoka, eddagala eryo weeriri. Toddeeyo n'obonaabona n'ogamba nti embuzi zinnemye, ente zinnemye, eddagala weeriri. Kummwe abaagala abo ate mmwe wammwe kummwe kyayitiridde mujje buzi mugule products ezo zigenda bayamba musobole okusevinga kinene ng'ogula eddagala ekika kimu ne kikolera byonna. Ate nga ne mu ekyo nti ne bwereba ekisolo okiwadde kuba okufa tteeka n'okulwala tteeka, ne bw'oba okikiganye osobola okirya ne famire yo ne mubanga temwinaamu buzibu bwonna. N'olw'ensonga eyo mbeebaza abantu abalunda obumyu ng'obumyu wabuvaako olwa brot kuzimba kw'embuto, ng'obumyu wabuvaako olwa ssenyiga, ng'obumyu wabuvaako olw'enjoka, buli kaseera bubeera bukolola ne bufa ne bukola butya, wabuvaako olw'ebigenge, bwe jangu bwe buwaka tebuwaka, bwe buwaka busobola oba okuzaala ebifudde, naawe jangu eddagala eryammwe weeriri ab'obumyu. Eddagala ekika kimu likujjanjabire. Obuvunaanyizibwawo ki? Kuligula na kuliteeka kisolo mu mubiri ne likola ogwalyo. Eddagala lya habo liwangaala okumala emyaka 3. Abalimi olima vegetables toyagala kuteekako kemiko. Eddagala erya Agrovet weeriri, eddagala erijjanjaba ebirime weeriri, erijjanjaba ebibala, enva endiirwa n'ebirala nalyo weeriri nga totaddeeko kemiko. Eddagala lyeffe tulikola mu bikoola mu miti egitwetoolodde nalyo weeriri. Abaagala okuliisa obanga mwe mugaa nti enkoko zange ebisolo byange byaweddemu amaanyi tebikyalya bulungi, twagala tuzuukuse appetite yabyo, twagala tuzuukuse twaliise immune mu luli olungereza, mujje nammwe twongere mu bisolo byaffe ebyo endya n'ennywa bigenda kuddawo bizzeewo weight oba obuzito bibeere nga bitambula bulungi. Abantu abatawaanyizibwa emmere, ebirungo by'emmere y'enkoko oba mmwe abatabimanyi, mujje ebirungo weebiri, emmere y'enkoko ento weeri nga bwe mugiraba wano, byonna mujje tubasomese tutya bwe muyinza ottabula enkoko zammwe, bwe musobola ozitabulira emmere nga mmwe kennyini mwetabulidde. Jjukira nti kiri muntu kimanyibwa nnyini kyo. Kati gwagamba nti ngula ntabule, kiki kye baakutabulidde? Jangu tukuyigirize butya bw'osobola okwetabulira omanye nti nteekamu kino na kino na kino ne mba nga ntabulidde enkoko eza grower. Bwe nteekamu kino na kino mba ntabulidde enkoko eza layers mash, oba mba ntabulidde broiler, oba mba ntabulidde layer, okusinziira ku stage gye ziriko n'ekika ky'enkoko. So taddeeyo n'ogamba nti nze jaggula mmere ntabule. Jangu ogule ebirungo ogende weetabulire enkoko z'omanye nti zifunye ekyo kyennyini kye zirina okufuna okusinziira ku stage yaazo, okusinga lwe banaguza ekipaakinge nga tomanyi kikirimu. So ku byendiisa abaleeta obukoko obuto
emmere yaffe weeri mujje abagaba booking obukoko mujje no emmere y'enkoko ento gye tuyita eya starter oba chicken duck weeri wano jangu ogende ogifune ku mutindo ogende oliisa obukoko bw'obuleme kona nga bukyali buto kuba enkoko bw'ekona nga nto eba tejja kuvaamu oba ejja kuvaamu ng'ekulidde ssente nnyingi eyali kulidde ku myezi 4 ejja kulira emyezi 6 ate oluusi ng'evudde mu kitono so n'olw'ensonga eyo mujje tubaguze ebintu ebikozesebwa byonna mu bulunzi ebisinga weebiri nga bwe mubiraba wano zino nsuwa zetukozesa ku lw'ebbugumu nga bwe muziraba wano tulina buluda pepa ebipapula ebituukirwako enkoko obuwere oba obukoko obuto ze zino wano tulina drinka ne fida ezitaboola sayizi ya nkoko okuva ku stage ku day 1 nga tutambulira ku ezo ze zino wano nga bwe muziraba drinka ne fida so totawaana n'ebyo nti ate kakangule ez'obuto ate ngule ez'enkulukulu ngule ez'enkulu nedda jangu ogule drinka ne fida nga ya sayizi ya nkoko zonna paka enkoko lw'enaamera envi ne tubeera n'ebintu ebirala abantu kye babadde boogerangako nga bagamba nti obukoko buzibu okugema leero nzize mbalage engema y'enkoko zino n'eddagala lino lyennyini lye tuyita universal care aggravate lyerino universal care aggravate eddagala ly'osobola okukozesa mu kugema endwadde zonna ezigemwa ku nkoko Malex, Newcastle, Fallow typhoid, Fallow cholera byonna nga bwe byetaagisa coccidiosis, Fallowpox byonna ebyetaagisa kali muno okujjanjaba coccidiosis okudiwaaminga okujjanjaba avian flu n'ebirala biri muno kati olwaleero nzize mbalage butya bwe tuyinza okugema abantu bagamba nti tetumanyi bwe tujja kukola ki bagema batya leero nzize mbalage nga mwerabirako kano ke kadomola kaffe eno ye siringi yaffe yonna gy'oba ofunye nze nnene bw'oba osobola ofuna akatono kafune okitegedde teekamu ddagala lino osike ng'omaze okunyeenyaamu bw'omala okunyeenyaamu sika n'empiso yaffe eno oteekeko kano akafumita kajja tuyamba okuweera ddala enkoko zaffe ekituufu abamu abala kye bakola mu nsobi ekozesa eddagala liri ezzungu nakyo kambatereezi mugenda ne mukwata bwe muti empiso yaffe oba ebbomba yaffe oba siringi yaffe n'ogikwata n'ogibuliza mu mukono wano naye ng'ate eddagala ly'oleso lireeteddemu ayisi temperature eri wano mu kibatu eri waggulu nnyo eri above 37 gy'okwatidde wano kati eddagala lino nga bwe nditaddemu senga liba ligenda kugema enkoko 50 kitegeeza enkoko nga 2 ze zifunako vaccine entuufu naye vaccine empiso yaffe oba siringi yaffe tulina gikwata bwe tuti eno ewatali ddagala wabeerenga engalo gye ziri vaccine yaffe ebeere nga tefuna kabugumu konna kijja tuyamba nnyo okubanga tugemye ekituufu so nga tuzzeeyo ku habo tukwata bwe tuti akakoko kano tetukateebezaamu direct bwe tuti lwaki kasobola okwenyeenya n'okafumita eriiso so bwe tuba bakawa tukaweera wano mu mbiriizi z'omumwa ne tukawa ettondo limu 2 3 4 ako ne kaba nga kawedde ne tukwata akalala ettondo limu 2 3 4 lozeero kalaba bwe kanywa lyoluka kuonako katandika okwasama nga keesunga ekyo ky'okaleetedde wadde nga tekannamanya nti oba kikaawa oba tekikaawa so eyo yengema gye tugemamu nga tukozesa eddagala lyaffe eryaki erya habo omuntu agamba nti simanyi bwe bikola ate bisumbwa yes kituufu bisumbuwa naye ogutateganya tekutaki naye wano oba omaze okutayiza byonna byewaali badde oddamu wiiki esooka wiiki ey'okubiri wiiki ey'okusatu
ffe wano tugema ennaku 3 ezisooka. Bwakajja leero mbugemye olwaleero, mbugeme enkya, mbugeme olwokuna. Ngenda kubuukawo ennaku 14. Nziremu ngeme nga mbuwa amatonda 8 mu kamwa era ennaku 3. Olwo nno bwe bunaaweza omwezi mbuwe emiiru emwemu. Mbuwe emiiru emwemu era ennaku 3. Mu lawundi zaffe 3 mu nnaku 9 nja kuba mmaze okugema byonna ebyetaagisa okugema. Mbaddiramu nti lawundi zaffe ennaku zaffe 3, lawundi zaffe 3 ennaku 9 nja kuba mmaze okugema byonna ebyetaagisa okugema nga Malex, Newcastle, Gombolo, Folo typhoid, Folo cholera, Folo pox. Byonna nja kuba mmaze obitaayiza kwano wendi. So mwetanire nnyo eddagala lino lijja bayamba. Ate eno ye vaccine eteetaaga ice. Ye vaccine gy'ogula n'oteeka mu nnyumba essaawa yonna w'oyagalidde oba okomyewo kiro saa 6 oba 9 ojjayo bujja n'ogamba baana mujje munkwatireko. N'ogema. Kumakya n'okeera ng'ogenda ku mulimu. Muve ku biri bagamba nti ate genda oleeteremu ice, ate bwe liyitako essaawa 3 ate eryo nedda. Wano ogula akadomola kamu ne kakugemera eŋŋema zonna ate ne kafundikira ng'era ke kagenda okukujjanjabira. So mwebale nnyo, mwebalire ddala abakkiriza okutambula naffe mu ddagala lino era abakkiriza okugema naffe. So bwe bityo bwe bitambula. Abaagala eddagala lino lyonna okwetooloola Uganda musobola otukubira essimu tukola delivery mu bitundu by'eggwanga byonna eby'enjawulo. Oba oli Arua, oba oli Ekisolo, oba oli Oyima, oba oli Katakwi, yonna oba kyotera Mutukula. Bwe kuba bukubi nnamba za ssimu tukuweereze eddagala yonna gye lyetaaga. Abantu bangi mukaaba nti mwetaaga emisomo egifaananako bwe giti egy'okulunda n'okulima. Naye nze mbagamba nti nze nkwasaganya ensonga ezo. Mwe yonna gye muli nga musobola okwekolamu omulimu. Nga musobola okwekolamu omulimu ne mukola guruupu muntukubire ku nnamba z'essimu 0758 16 19 oba 783 00 32 73. Gwe yonna gy'oli mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'olina guruupu yo oba ng'olina osobola omobilizinga abatuuze oba bammemba bo n'obagamba nti awo musomo twetaaga omusomo wetu niwe tujja batuukako kasita tunnakkiriziganya ku by'entambula n'alawensi w'abasomesa. Tuyige okulunda n'okulima kuba kati gwe mulimu ogweyagaza abantu. Edda baaguyitanga gwa kyavu naye bw'ogenda okwetegereza kati abagagga be bagusingamu. Lwaki? Baaguzuula nti gulimu ssente. Gwaguyita ogw'abaavu osigalidde mabega. So n'olw'ensonga eyo tuzuukuke, tulunde, tulime, tukole. Zino z'enkoko ezaffe ennansi. Buno bwe tuyita obukoko obwa day 1. Kano kakoko kaganda. Ali Arua ayinza okukayita akalugwala, ali e Busoga n'akayita akasoga, ali e Bunyolo n'akayita akanyolo, oba omusoga n'akayita akasoga. Eno y'enkoko egenda okukolera amagoba emirundi 10 ku 10. Lwaki? Nkoko erizisitinga oba erwanyisa embeera yonna ey'obulwadde ey'endya n'ennywa oba n'endabirira. Enkoko ewangaala ebbanga eddene kubanga enkoko eno bw'oba ogirabiridde bulungi ewangaala omwaka gumu ku myaka 15. Y'enkoko erwawo ng'ekuwa kye tuyita okulwa mu production. Esobola okulwawo ng'ekuwa ebyo ebigivaamu ebbanga eddene. Enkoko eno ekirala erya kitono bw'okompeyalinga n'enkoko ziri ezaffe endala oba ez'abannaffe. Enkoko eno ne bw'eba ekooye ng'ebiikidde emyaka 5-6 tegenda kubeera ofuleya ngamba mukya ssente nti ssente ze wali ogitunda nga ya myezi 4 era ogenda kugibiikisa emyaka 7 era babeere nga bakuwa ssente ezo kuba yo teriimu ofuleya. So nkubiriza abantu mwenna mwe abagamba nti mwagala nkoko za magi oba mwagala nkoko za bakolera, omuntu yenna yalisinze kwettanira nkoko nnansi. Ekirala
nga bwe nabagambye nti osobola ogikola mubiri oba eresistinga osobola ogifuula eyaleeya ng'ekubikira amagi. Tule y'amagi ag'enkoko eno eŋŋanda eri wakati w'ennusu emitwalo 2.3. Katugambe nti enkoko 100 zijja kuwa tule z'amagi 2 naye nga tule y'amagi emu egula emitwalo 2. Kitegeeza ki nti etule 2 ez'amagi ogenda funa emitwalo 4. Enkoko eno erya kitono. Enkoko 10 zirya kiro z'emmere kiro 10 olunaku. Enkoko 10 zirya kiro z'emmere 10 olunaku. Kitegeeza bw'eba kiro emu egula nnusu 2,000 bw'okubisaamu kiro 10 gy'emitwalo 2 naye nga wali ku magi ofunye emitwalo 4. Kitegeeza ki nti okusobola okubeera awaka ng'olina daily income ya mitwalo 2 ku gumu kitundu. Ku mitwalo 4 tuggyeko 2 ez'emmere, katuggyeko 3,000 za ddagala, tuggyeko 2,000 za mukozi. Tusigazaawo emitwalo gwaffe gumu n'ekitundu ogutaliiko expense yonna oba nsaasaanya. Naye ng'enkoko eyo egenda kuweera ekintu ekyo emyaka 3, 4, 5 oba n'7 nga tevuddeewo. Ne mugamba nti agirya enkoko entono eŋŋanda liba ttono. Kituufu. Naye mu butono bwalyo ate gye lisinga okubeera ne value ennene. Y'ensonga lwaki muligula nnusu 1,000 mu butono bwalyo ate eryaleeyo oba erya kuloyira ate ne muligula nnusu 5. Kitegeeza obutono bwalyo ye value yalyo lwaze ssente. Ne mugamba enkoko eŋŋanda tegejja, tezitowa, erwawo okkula. Ekigigaana okkula amangu ndabirira. Gwe senga oba ogikutte n'ogirabiriranga bw'olabirira ziri endala z'osuutasuuta. Ejja kubiikira ku amagi oba ejja kubuuza weeteeka amagi ku myezi 4 n'ekitundu 5. Nga kuloyira ebbanga lyetwala, nga leeyo ebbanga lyetwala. Saate senga okwata kuloyira n'ogiteeka ku free range, n'okwata leeya n'ogiteeka ku free range neyeenoonyeza obuwojjolo, oyinza okwekanga ng'okubiika etutta omwaka oba emyezi 10. Lwaki? Nti tefunye ebyo byeyina kufuna. So tezikula tezigejja nga tozirabirira, nga tozijjanjabye, nga toziriisizza. Ziriise, zirabirire, awo wennyini abamu ne bagamba nti ate bwenjiwa emmere enzungu efuuka nzungu. Eyo ndowooza yammwe. Abaana bammwe abava wano ne bagenda ebuwalabu ne balya ebizungu badda bawalabu. Oba Abachina Abayindi ababeera wano ne balya lumonde waffe ne muwogo baddayo nga Baganda. So emmere tekyusa ggwanga lya muntu oba ggwanga lya kinyonyi. So enkoko tuzirabirire mu ndabire ennungi, tuzisuze mu nsuze ennungi, zijja tuwa amagoba mangi.